Ebya Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi bibi ono natwalidwa mu kooti. Ene Newspark channel soko likinge subscribinga leka obakaba mu comment section kosana okunyiga akade ka notification. Omugagga Amisi Kigundu amanyiddwa nga Ham akawanga mudde munange bwatutte Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri mu kooti enkulu nga kooti gyamututemu yekola ku nkayana z'ebyetta ngagamba nti ettaka lye ery'Ekigo lyabadde akayanira okumala akabanga akawererako ddala munnange mbu lirye bw'atyo Hamu wavuddeyo n'agamba Hamu era awawaabidde ne kamishona akola ku by'okuwandiisa ettaka mu ministry y'ebyettaka ayitibwa Abeka era ng'ono ensonga lwaki bamuwawaabidde nti ye yalagira nti ebyapa Hamu bye yalina eby'ettaka eryo munnange mbu yabifuna mu bukyamu. Kakati no wano Hamu wasinziridde n'ateeka Kabaka Ronald Muwenda Mutebi mu kooti akosa ne kamishona akola ku by'ettaka mu ministry ey'eby'ettaka ayitibwa Abeka. Ebyo nabyo webitewe biri tujja kubeera nga tukuwa ebinaaba bivuddeyo. Bwe tuvayo tugenzeko ew'amajembere ono nno bambi yakubibwa we baali mu kuziika mutabani wa Haji Nadduli. Kakati n'avuddeyo n'agamba nti watabaawo kikolebwa naye agenda kuba nti nakola revenge era revenge agenda kubeera nti no agikola ku Bobi Wine. Katubeerenga tumukuwa. Bobi Wine toyinza kwagala onzite n'otambula mpozi nfe Bobi Wine Rubongo ya Nyanzi temugenda kuddako ku mukolo na gumu. Njagala kubabuulira buno obulumi bw'empitamu nga bankuba ne banzijjamu amannyo nammwe mujja kubunozaako. Mujja kubunozaako ne famire zammwe zijja kubunozaako. Bino gavumenti ebijjemu wano ndaba bowooza bakutta bankuba nga tebannakwata MP Sekabira, tebannakwata gundi oyo Lukoda, tebannakwata wano omusajja gwe bayita MP Wakayima. Nze ndi wano nkaaba mbonaabona famire zange zibonaabona abantu bange babonaabona muweza mwakwata ki. Njagala kubabuulira buli mwanuupu ajja kukinozaako mpozi nfe nammwe emikolo mugireke okuziika mukuleke nange nga bwe ngenda okukuleka nammwe mukuleke. Naye njagala kubuulira bwenna buli muntu yenna ndaba nga Munnayuganda Bobi Wine tojja kudda ku mukolo nga nange sijja kuddako. Nkubuulira nti Katonda bwekuba olutalo lwa Kayini n'Abeeri lwo lutandise ensi yonna tujja kuttiŋŋana. Anaasooka munne y'anajjawo munne. Waki bw'oba oyagala gwe ng'oyagala famire yange ogitte nga bw'oyagala abaana bo naye bwe njagala abange nga bw'oyagala abamu bwe njagala abange. Naye saawa eno bw'oba otaddewo embeera nga abange balina kufa babeere mu maziga nga mbonaabona balya kasasiro nze munkubye amannyo mugaggyemu ensigo muzikubye omutima mugukubye oba omutwe mugukubye. Kale njagala kubuulira nti Katonda bagenda eggwanga lyonna ojja kuliddukamu ndiddukamu. W'olinnya wongenda okulinnya w'olinnya wenda okulinnya. Bino tebijja kukoma nti bijja kukoma ku majambere mutte majambere. Nange nja kulumba naye na famire yo nja girumba ekiba kibe. Zaabike emipiira bino mwagala kututtula okuba tuwagira muwoozi. Mutujja kumuwagira era tojja kutufugira era tojja promotinga bisiyaga. Mututte njagala lwaki mwagala okututta lwakuba tuwagira muwoozi. Tojja kutufugira era ebisiyaga bye tojja bireeta mu Uganda. Obwo obusente bwogera n'ojja ebweru ojagala okututtirako tojja tutta osaaga omuliro gujja kwaka. Nuupu yo yatutegekera nga buli wa NRM ali mu ggwanga alina kuttibwa. Bobi Wine ky'olina okukuliyetinga mu ggwanga Uganda nti buli wa NRM alina kuttibwa. Bobi Wine ky'owakuliyetinga mu Uganda nti ffe tulina kulemazibwa. Bobi Wine gwe ky'okuliyetinze mu bukulembeze bwo bwonna okuliyetinze nti Omunnayuganda alina kuttibwa. Bobi Wine otaddewo embeera oyagala ffe nga ffe abaana abange mbalekera ani nga munzise nga bw'omwakola n'otuma abavubuka bankube banzite n'ovaayo n'osapootinga ekyokunkuba banzite. Njagala kubabuulira bino bivuddemu omuzannyo. Obuyeekera tumaze obutegeera mu ggwanga mwebuli. His Excellency Muzeeyi the President of the Republic of Uganda. Njagala kubuulira ne sekubuulira yenna obuyeekera mu ggwanga yaffe Uganda mwebuli. Nuupu etuyeekera nuupu esaba emmundu okuva ebweru nuupu ekolagana n'abantu abaagala okuyeekera Uganda.
Nupu bagala kunzita, nupu bagala kunsanyawo, nupu bawoninga banoonya amaka gange, banoonya entambula yange gye ntambulamu. Mwannemeddwa okunzitira ku lumbe lwa Jakana. Essaawa eno mwagala kunzita munnoonya, naye njagala kubabuulira nti kino buli kimu eyakinozaako eyakitandika ajja kukinozaako. Ate bwe tugendako ewa Eddie Mezaya avuddeyo munnange n'ayogera ekituufu ku nsonga za SB4 kw'ossa ne Mama Fiina nga munnange ku mutimbagano babadde bagamba nti Mama Fiina yandiba nga ayina enkolagana ey'enjawulo ne SB4. Kakati ye Eddie Mezaya avuddeyo n'abaako byatangaza. Katubere nga tumukuwa. Mama Fiina ayagala SB4 oba Mama Fiina adansa SB4 oba Mama Fiina ne SB4 bedansa. Namukolera passport express, namuteeka ku nnyonyi, namusasulira byonna, namutwala Dubai, namuwa ne woteri ew'okwebaka, namukolera ne shopping, namugulira emmotoka empya ttuku, namugulira ettaka, namuteerako n'ebisolo eby'okulundira ku ttaka lyamugulidde. Nkolagana ki eri awo bwe babanga tebeefiiringa oba nga tebeerya? Ebyo bye bibuuzo ebyebuuzibwa bannayuganda. Nga bo balaba Mama Fiina ebintu byakolera SB4 biri abunnomo mu maaso gaabwe, era nga bagamba Mama Fiina ateekwa okuba nga alya SB4 oba Mama Fiina ateekwa okuba nga adansa SB4 oba nga beedansa oba nga beerya. Naye nze nga Eddie Mezaya njagala mbabuulire, Mama Fiina mmumanyi era mukwano gwange, SB4 mmumanyi era mukwano gwange. Naye amazima gali nti omukyala gwe bayita Mama Fiina nze yampaako ku ssente ze nga simubanja era nga sirina kye mukoledde era nga sirina business naye. Mu COVID eyasooka Mama Fiina yankubira essimu nga ndi wano Sweden, n'aŋŋamba Eddie oli otya? Mpa ku ssimu ya maama wo Alice Nakakande, ne ngimuwa. Mama Fiina n'akubira maama wange n'amuwa $50,000. Ezo ze ssente ze njogerako Mama Fiina ze yali ampadde nga sirina mulimu gwonna gwe mukoledde, ate nga simubanja, ate naye nga talina mulimu gwansaba mmukolera. Kuba omuntu bw'awa maama wange aba awadde Eddie Mezaya. Yensonga lwaki mbagambye yampa ku ssente ze n'enziryako nga sirina kye nzikoledde, kuba maama wange bw'alya nze mbandidde. Era abantu singa baamanya bandibadde bagamba Mama Fiina alina nkolagana ki ne Eddie, atuuka atya okumulowoozaako n'akwata $50,000 n'agaweereza nnyina Emityana. Ekyo nno kikulaga nti Mama Fiina amanyi okukuuma emikwano. Mama Fiina amanyi okutreasuringa emikwano. Mama Fiina amanyi okuwa mikwano gye ekitiibwa, kuba nze yampa respect. Gwe weewuunyeemu kubeera nga tolina kyolowooza, oli ku bibyo, akasimu ne kavuga n'oweebuuza ono ani ankubira, nga ye Mama Fiina yennyini, ng'ayagala ssimu ya Nakakande era n'amuweereza $50,000 nti ayite mu COVID. Ekyo kikulaga ki ku mutima gwa Mama Fiina?
naye Mama Fina ne SB4 beyagala oba Mama Fina ali mu business ne SB4 sigenda kwefuula omuntu atategeera bitambula mu Uganda kubanga nyinza okuba nze mu Uganda asinga okufollowinga social media n'amawulire ge Uganda. So ebibuuzo mbadde mbiraba abamu baze mu inbox yange bankubira amasimu abamu nga bambuuza reaction yange ku Mama Fina ne SB4. Njagala tutandike mpola mpola. Omukyala gwe bayita Kulannama alina munnamawulire gwe bayita Alexander Lujja gwe yawa emmotoka. Lwaki bannayuganda temwagamba nti Kulannama alya Alexander Lujja? Era lwaki ye ku Kulannama yali business? Lwaki bannayuganda mwagamba omukazi oyo alina omutima? Yeebazizza munnamawulire we. Naye ate ye ku Mama Fina bwe yakutte emmotoka n'awa munnamawulire we, bannayuganda ne bakyama amulya, beeyagala, beerya, Mama Fina adansa SB4 ekitali kya bwenkanya. Nze nga Eddie Mezaya nze nakwata SB4 ne mwanjule wa Mama Fina. Nali ngeze Uganda Mama Fina nga bamulayiza okufuuka president w'abasawo ab'ekinnansi nga president. Yatutwaleyo wansi eruweero eyo we lwasooka n'okugendayo waggulu mu nsozi eyo simanyi eyo wali amayinja eyo gye basamirira. Nga bagenda enkeera eggulo limu nali ku TV. In fact nali ku Bukedde TV. Mama Fina we yalabira nti Eddie Mezaya mwali mu Uganda. Nankubira akasimu ng'enkeera mikolo. Mama Fina n'angamba nti Eddie Mezaya oli mu Uganda nkulabe ku TV, naye enkya bagenda kundayiza nga president w'abasawo ab'ekinnansi. Njagala yangamba nsaba ombeererewo. Nga Mama Fina yali asobola okuŋŋamba nti Eddie Mezaya jangu ku mukolo gwange ngenda kukuwa ssente bwe ziti. Naye yansaba busabi, nsaba ombeererewo. Ku mukolo ogwo Yibula Kemukasa gwe baali bawa contract ey'okukumaakuma bannamawulire. Era n'akumaakuma bannamawulire n'abapangisiza emmotoka eyabatwala eruweero. Mu bantu be yakumaakuma mwe mwali ne SB4 Media. Mu bantu Yibula be yakuŋŋaanya be yawa ku ssente tugende wa Mama Fina mwe mwali SB4 Media. Naye ng'ebiseera eri SB4 yali akolera mukyala Kulannama era nga akuba Mama Fina mufere mubbi ekyo ekikazi biki. Bwe basisinkana bwe twagendeyo eruweero nze SB4 nali simumanyi. Nagenda nzekka kubanza emmotoka yange nagenda nze ne mutabani wange bamuyita Red Sea paka Luweero. Tutuuka eyo nsangayo MC Yibula ng'atutte bannamawulire emmotoka nnamba. Yibula najja n'ambuuzaako kuba ye okuva edda tuli ba mukwano. Yibula n'annyanjulira SB4 n'amuyita SB4 Sokoji, ono bamuyita Eddie Mezaya. Eddie Mezaya ono bamuyita SB4. N'ayongerako ebigambo awo musajja mulungi biki. Naye abadde akolera mukyalo oli Kulannama nenjagala kumuzza ku side yene ewaffe ewa Mama Fina. Yibula Kemukasa ebyo abigamba nze. SB4 ng'ayimiridde wali wano ng'ayimiridde mutabani wange oba muganda wange Red Sea. Emikolo giggwa beepakira mu mmotoka yaabwe
nga bwe bajja Ibula ke ayina kunje yagenda okusasula bannamawulire gwe batemedde inze mu mmotoka eyange yali nnene nga tulimu abantu babiri inze ne Red C muto wange Ibula ajja wendi emikolo gye olw'eggulu awo Edi emmotoka yange eri ejjudde twazze twenyize emmotoka y'onkalu ate nze sisobola kutambulira mu yiyo kubanga bali nze coordinator waabwe bajja kundaba nga abadduseeko ate nga nze nina amafuta gaabwe mbadde nkusaba ontwalireko SB4 mu mmotoka yo nze kennyini nagamba Ibula mugamba ajje tugende SB4 n'atula mu mmotoka yange ne tuvuga ne tuva eruweero ne tuyingira site twatuukira ku Jakalanda nali nkooye nga njagala kusooka kutunula kubeerako wali ku puulu ndabe ne ku mibiri abaana abawuga abeeyambudde ne ŋŋamba SB4 tuyiteko ku Jakalanda ne tutuuka ku Jakalanda tusooka tufunawo ka refreshment eddakiika nga 3 nga maze okutereera ne ŋŋamba SB4 tugende twatuukira wange ewazzana tuba tuyimiridde ku kkubo erikyama ewange SB4 wonno mu mmotoka ajja mpoloota andaga nga bwe yakola ensobi wakati we n'omukyala gwe bayita kulannama nze ne SB4 we ntandikira okukolagana naye nkwata essimu nga SB4 atudde mu mmotoka yange twali tuyimiridde nga ku ddwaliro eryo eppya eryewazzana ku kikubo ekigwa Ennyanama kuba eryo erikirira waka wange nenkwata essimu ng'eri muhandizi free mu mmotoka yange tuyimiridde ku kkubo nenkubira Maama Fiina ne mwanjulira SB4 nti Maama Fiina ono ga SB4 alabika alokose nkwegayidde mbadde nsaba okulaganeko naye musonyiwe Maama Fiina n'ayomba oyo omwana anvumye amazeemu ekitiibwa nga tuli ku ssimu mu mmotoka tulimu abantu 3 nze Red C oyo muganda wange ne SB4 twayogerera kumpi eddakiika nga 20 Maama Fiina n'agonda n'angamba nti Edi kale bw'abeera nga bw'oyogedde ne mugamba nti ndi naye wano okay muwe essimu yange ankubireko nze nkeera nali nkeera kulinnya nnyonyi kukomawo Sweden era okuva olwo yali enkwatagana ne batandika okukwatagana ne SB4 media era SB4 n'abeera oweggonjerwa eri Maama Fiina n'akola emirimu gye bulungi ekintu kino Maama Fiina kye yakoze kigenda kwongera okuteeka discipline oba mukyala kulannama kyakola mu bannamawulire nti mubeere beesigwa mu ngeri eyo era njagala mutunuuliremu omusajja gwe bayita Amis Kigundu yakwata emmotoka ya $6,000,000 zino ziwamba abantu n'agiwa omusajja gwe bayita Jjajja Ichuli era emmotoka gy'alina naye njagala obalemu singa mwami Amis Kigundu yakwata ssente n'asasula obulango ku TV ne ku radio $6,000,000 zibeera za nnaku 3 oba wiiki emu naye Jjajja Ichuli alanze Amis Kigundu ebintu bye byonna byakola agenda kumulanga paka lwalifa kubanga ye yakwata emmotoka n'agimuwa nga Jjajja Ichuli ayinza okuba yali tagulanga na ku mupiira gwa mmotoka mu bulamu bwe kati abantu ababazi ba bizinensi bo bamanyi okukwata bayiro n'agamba omusajja ono bemuwa emmotoka eno wano nja kuwininga omutima gwe alabe mu mbeera bweti nti ajja kunnanga obulango paka lwendifa oba paka lwalifa eyo bizinensi
Wabale kwekumira ku Newspark channel wekumire kweno yokka tujja kwera nga tukuleetera amawulire getunaaba atufunyeewo naye tewedabira kuba nti no likinga o subscribinga ku YouTube channel yaffe nyiga akade ka notification kw'ossa n'okuba nti no mukwano oleka obubaka bwawo mu comment section. Bera bulungi weeraba.